lwaki ayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi kiki atubuuza kwategeka owaayi nakutuma motoka oba nakutuma nefaliso gya rosifom buli nako manja abalongo oyinza osala balongo tolina rosifom bayinanga hidest akale fiti siripo osopediki obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako osasula omaze ggula bakutoddamu nakuka oba tolina nfazi gya rosifom wano todda yense ngamba wandisoose ne weetegereza era singa nagula bedda nga guli okukola booti emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifalisi wamanyabo jangu ojjeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze tegujaonaguyisawo kuyita tosawa kakati vayo vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi andaba omwagizi wange mukwano gwange oba omuntu yenna walaba skit ya Stasha and the House Girl nga mulimu essigiri omanyi obulungi obuli mu ssigiri eyo okimanyi te essigiri ogikozesa nga oli mu nnyumba tereeta kikka la tewiwavu nedda eyina akantu evvu kwe ligenda n'okasikayo busise evvu n'oliyiweebweyo tokutama eyimirira buli kimu okifumba oyimiridde ng'abeera kukuuka eyina ka tray okugenda evvu teriyiika wansi oba oyagala sigiri ng'oyagala bwageza amasiga abiri kufumba bufumbi eyo weeri eyina standi eyina tray ewagenda evvu obadde okimanyi tesigiri eyo tenywa manda teyonoona manda osaako obwanda butono bwe buti kubanga ne kapooti kaamu omugendo mwana katono naye sigiri eba obeza emmere mukyala munnange weeyunira essigiri eno nze hajjati ayogera naawe gyenkozesa ogyetaaze ogyegombye ogyagala ate nno ya ssente ntono nnyo kola ekintu kimu kuba ku ssimu eyo eri awo gikubeko giweereze whatsapp ogenda kufuna essigiri tenekyewuunyisa oba ekirungi abantu bano kye balina wonna wooli essigiri bagikutuusaako kankiddemu nti wonna wooli essigiri bagikutuusaako kale nno mukwano gyeyunire bw'obanga weegombe bw'obanga tuyegera nnyo ebintu byafu weegera nnyo ebintu ebyonjoyonjo nganze Stasha manja weetaaga essigiri eyo ate munange n'emmere efumbibwa ku sigiri eyo ebeewooma bulala kwega ebintu bye byonna birala kazibe nva kakibe ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisinzira amasiga g'oyagala n'oba oyagala amasiga 10 gonna bagakola wabula kati naye omwana bw'anannema okugula bulungi nannema okugula ndeetu kyeŋŋenda okukola jakuddayo awooli boyfriend wange owedda eri ku myaka 17 gye nnayina nze mmanyi oyo ajja kunfuusa olubuto jasobola okudda nja kumuzaala bw'anannema okugula okufuna omwana omuleeta mu maka sobola leka maka gange ddala bale basindiikiriza okwagala okwenda okiwulira sandiyenze sandikoze ekintu kya busiru naye bano bakusindiikiriza embeera bweti kati alina esooka ennoonya omwana bwambula waakirina agende wa boyfriend wange genda nazo nawe angende enkole tunoera nja gwe tojja kunkolera anko nja kukolera anko nze nkola emirimu bambi anko nkwegeridde tongoba olwokuba anko agenze olwokubanga anti agenze anko nja kukolera emirimu gyonna olwokuba onankolera iye olwokubeera nga nina emyaka 10 kireke tongoba anko bambi madde manyi ngenda kweyagala nga anti agenze nja kukikola emirimu gyonna nange kikulu basirina bweki batusa weyagale antiwo agenze
yageze nze kukwatako n'ogaati onogulawo nga kiki nga gwani era nze nsaasira bakamwana abeerijja ku bannazaala oli osanze yazaala omwana we n'amukuza musajja mukulu omulabaganye bukulu ate nga gujja weerijja ku nazaala ng'otandika n'okwogera ebigambo ebiyitirivu bw'otyo nti okusanga nazaala sanga amalala nga naye omwana we wamusanga mukulu amukuzizza kati oliwa oba nga ddala mulina amaanyi oliwa nze nno nange munange bwolaba siri mwangu kubanga ojja kusuubira nti gwe ojja kunnemesa nange nkulemesezza kola kyokola ati ate kaakati mpanga kipya bw'ogenda okudda nga waliwo omulala bw'onoobanga otusalidde magezi bw'ogenze wali okumeeri okomewo oddi omukette olabe kikyaliko akati ojja kukirabira ddala mpozi nga bw'ogenze genda okudda wano ng'olina mwana naye nga si kyekyo kale katulabe bw'onodda n'omwana naye ate era ne bw'onodda n'omwana onoogiyingira kale kandabe omwana mmanyi wewangi Udaganya. Ene udaganya. Mama mkoze. Ate okoze mbu. Ate kiki? Mune ko yito okuwerekera ku ono nota no lemerayo. Owali. Kandi bunyi kyalo fena ne balaba ti amakago ndaga muwerekedde gamukoye. Anze sagala ate kumanyira kutuukeje. Mama mbadde ngamba gwementi kumukuwerekera ku muntu nga nayatabanga yazze kusaba munyi. Era alinge yajja okusaba. Nze kusaidi yange nga sinalawa mwana mulenzi. Ekyo ndabaga yajja kusaba munyo. Olubuuza ate togenze nnyo. Tonyize nnyo ku kyomwana. Bw'abaako kyayogera onyiiganya kati ate nze nandibadde nsinga okunyiiga. Ng'onyiigira kiggwe kikuluma. Gwe tekikuluma toyinaamu nakyo kiwulira maama gwe sanyu ly'oliko ly'oli epitirivu. Gwe olubuuza nze saagala bw'aba azadde omwana omulenzi nze simwagala nange mwagala. Naye ate maama osusse. Kiki esusse? Ekintu mbadde ndowooza simanyi kinafunyiza okutuuka bwekyo. Sigamye nti nno Bale Suzana nabagwe. Nyinza okulinya omugere. Osaaga gwe. Ekyo si kye mbadde nkusuubiramu okuŋŋamba. Mbadde nkusuubira nti bwe tubadde tuddanga tuwerekera tumaze okwerekera oli agenze. Nga nina kye nkusuubiramu nga nze maama. Tya munange maama oli bw'agenze. Munange ne tutandika emboozi n'ekyana kiwala. Naye tulina we tutuuse. Naye oli awo mumunyedi bwimu owe busirisi wenna obutuse matama ane nyini mwabeva ate nontuukiza ku birala byakuncankalanya bukyankalanya. Mama wembadde nzira nenjagala nkikuuze nti olina emyaka emeka ngambye mukyo kito nange nenkivaako nenkigamba genda gwe tojja kunkolera. Ekyo ate tuwalirigambe mugenda tokubanga ago bekyonziira nga ndaba ne kwenjogera naye tategeera. Obadde olina okumuddaabiriza nonga ati batuusa okitampulapula batuusa mwana wange kakati ebintu ebyo byemyaka fe abakulu si kye tugenderako ennyo. Ngani ayogere tonze maama ng'oli ansanga ndyawo nenditogera nonima maama naawe ekiraba ekintu ky'oŋŋamba bwe kifaanana. Ekiki? Wadde nze ebbula ly'ennyama terindiisa kamukuku. Oyo omwana si mubi. Oyo omwana kumwozaako bwozo obulungi obwo bumuvaawa naye mwalemu abalungi bannange. Otategedde gwe tolina kyoyagala. Ndowooza bw'olaba erirangi noga nti nonze nnyo. Nze maama wo ndi mweru. Ate maama w'omuntu bamwegezaako. Nali mbuliddwa omusajja aŋŋamba olw'okuba nti ndi muddugavu. Abaddugavu tebaabenga bantu sigaanyi. Nga n'abasinga n'ebizigo bakwata mubikwate n'olyoka oyogera. Maama kankubuulira amazima sirina bwe nnyinza kuddaawo nenfuna kirowoozo nti ate omuntu abadde omukozi ate yankolera ate nti kati yafuuse omukazi. Oba yajja okukolera bwe n'olowooza nti nno ye mukyala wo gy'alina gye tabirina.
ate oyinza n'okusanga omwana oyo omulaba nga mukulu mufu okusinga ne mukazi wo oyo omwana kuolaba oyo mufunire omulala maama sisobola ebyo biweesibako banandaba bati ekitegeeza wamanyira sayizi nkadde nnyo kakati olaba oyagala kuddayo ate olondeera nkadde nedda tate kono enkadde sitajagala bw'onooba tosiimaganye nakyana kiwola kino kyekulabidde nze toddayo n'ompita maama wo nze nkubuulidde toddayo n'ompitayo ne mami awo kiwulira atya nti ate nadde maama njaku nze nkubuulye njaku kiddemu okingamize babiza ti kiddemu ntasa bintu bya kintu ekikulu ebikuyamba ebigenda okuzimba olyawo mwana gwe ngolemedde mbakazi abakulu okyali mwana muto nolemera mbakazi abakulu kiki kyobagaza wabalaba muki obagaza ati bwekiba kikuyisiza bbi ekyo nkwetondedde nze okuneetondera mwakyana kiwola kino tumaze okukkiriziganya nakyo awo nja kumanya onetondedde naye watali ekyo tonanetondera ebintu byonyingizaamu naawe okimanyi nti nze ebintu saabimanyira ate sibimanyi nsikulimba era olaba oyo amuza ye yamunfunira era singa teyali amuza yali anenira mpozi maama nga bwogamba kwekyo mpozi nga gwonangirawo omubiri ateza okugwira obuyizi mirango eddakiika ne maama tokigamba dayirekiti nti nze nkyagala ate nkinonyezaani aleka kunjogeza byanjwanjwa zisaagala kulimba ndi muntu mukulu ekinindi asikiraba era bwe nayogera njogera dayirekiti bw'oba nootuuse gye kiri kati ate lema kugamba butereevu nti nze funa engeri gyokirimbalimba nti musajja ng'ogerageranyanga ku nze musajja bwe atyo ali simaati alabika bulungi wakatakketake muwanvu si muwanvu munene si munene mutono nga bw'omanyi taata yenga ne bwakusanga busanzi ng'oyimiridde n'omwana w'abandi akussa emiggo ate kakati nabe n'ebyennaku zino oli okubeera nti omwana buyagama 10 ndi mu 10 oba 10 n'emeka bagambe nti sebo nze natwala omwana atanneetuuka nze ebyo mbitya kikyoyogerako naawe nze wakirawo nafumbayo nina emyaka maama egyo gyali mirembe gyammwe nga nowe 14 afumbirwa kati nze natandika emyaka 10 n'egyo awo gwali mulembe gwammwe ate n'ab'obuyinza ebiseera ebyo ne babatunulira butunulize nga babawasa muli bato omwana kuolaba bwekugamba si ye mutenyo nti atata ali myaka gyange gyenafumbirirwamu omwana oyo kola abeere atadde bwate lwakuba nakyo kyogera nti 10 naye kisuse 18 ekisuse 18 ekyo kyala tumwoza nti kitoyina si ye mutenya ali awo tibajja kusiba nze nange kwenyini kuola sinza kukkiriza mwana wabandi wa 13 oba 14 tigenda ofumbirwa oba ofumbirwa omutabani wawe zoluzanzezi naye nze omanya omuntu omukulu agamba awaddugala wewala agamba 14 naye alina gye yeesirikidde